abalongo abo bwe bazaala abaana abalongo n'obayisa mu Kiganda ate wasinga okuba firimu tebaggwa teri muntu amala abalongo n'agamba mmaze abalongo bayita kumala balongo okumala abalongo mukolo nno munene kati byetwagala biki ebibaamu okumala abalongo mulimu okubawemula babawemula basobole okutereera babagolola ttumba baba baaweta ate baba baaweta kali kalombolombo kali mu kalica balina okuwemula abaana. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshitech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yebazibwa abooluganda. Roland Seruyimali erinnya lyange nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100 osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. Ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo ebyali yagadde okutweyungako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo. Abali mu butale, ab'amaduuka,
abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno akasente tutuuse obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Wadde olina ekibuuzo ky'obuuza? Sirina. Sirina. Kakati ekyo bwe kityo bwe kiri. Kati awobeera okyali mu ddiiro. Kati just Stan yaba yalakuwa confidence nti ogenda mu ggulu. Kati nakwatirawo obwongo n'obeeraawo n'osaba n'undimi n'ozimalayo. Kakati asobola okuteekaawo era nga byonna by'osomesa amazima bituufu bw'oli wabiwuliza biki naye nga ggwe omwoyo gukufuga mulala. Eggulu liririmu. Eggulu liririmu. Mukama Katonda. Y'ensonga lwaki nayogera akantu negamba nti ova mu kisenge n'osibira mu ddiiro. Kubanga mu kisenge obeera omanye ekiriyo. Naye mu ddiiro obeera tomanyi kikola ki kirimu. Obeera omwongooza nnyo ng'olowooza wakola ki watuuka. Kati twawule eggulu. Eggulu lirimu emitendera. Tugende mu maaso Jeremiah. So kakati naye statement gy'okoze ogimanye. Statement gye nkoze ngimanyi era ngyekakasa. Kubanga bangi nange era nabanvugako bwe batyo ndowooza ngenze mu ggulu. Banvugako bwe ndowooza ngenze mu ggulu nange amaloboozi nagawulira ge muwulira nagawulira kyova olaba ngezaako kuwa sinze mutuufu asembayo naye ngezaako okuwulira kye nayitamu naawe weetereeze kubanga nyinza okuba nga ate gwe ojja kufuna experience esinga ku ekyo kubanga amaloboozi abaana abo bagawulira. Limugamba kola kino limugamba kola kino naye waliwo eddoboozi erigano nga naye kino kyekituufu naye mutuufu nga eddoboozi naye n'owulyamu waliwo kitakoze eki tali kituufu. Kati bakutwala mu ggulu eryokubiri n'olowooza nti wagenda mu ggulu. Nedda eggulu gyeriri naye Katonda gyali era ayogera naye amakubo g'oyita baŋŋamba mu ggulu eryokubiri amwe muli Aburahamu. Oba sijjukira bulungi naye Aburahamu tabeera mu ggulu lyakubiri ssebo. baŋŋamba Aburahamu yawera okaaminga. Taliimu mu ggulu eryokubiri ali mu ggulu lyakusatu. Kuba mu ggulu eryokusatu mulimu ekifo ekyekifo n'emabegako mu bbanga etali awo twatandikira okushuutingira wano Mukama yantwala nandaga ekifo ekiri mu Yokaana 14:2 n'essaa kituukamu nalengera kirengera. Naye ng'eggulu bukutambula mugenda mu ggulu lyeggula omulundi ogusooka ne lyeggula ogwokubiri liggula ogusembayo. Mu lweggula ogusembayo owulira n'akawoowo akalungi. Eyo department yonna ogikola ki? Kati bano abagenda mu ggulu erisooka n'eryokubiri n'agamba nagenda mu ggulu erisooka n'eryokubiri n'eryokusatu aba yali asomesebwa ategeere. Kati abasinga bakomaawo eri tebakola ki? Tebatuuka. Ekitegedde Brother Sami. Kati naawe Katonda akozesa abantu n'abatwala mu ggulu eyo bategeera amazima. Naye ne Sitaani alina abakosa n'abakuumira mu busibe oli ye nga mugumu yagenda mu ggulu. ani atutwala awo? Sitaani Katonda aba mulabe. Mulabe yakutwala mu lisooka n'eryokubiri n'akuwa ne information. Ate okutwala eyo bw'oba mu kategole y'obusamize takutwala. Kategole y'obusamize buno bunsamira lubaale mayembe buzimuzimu takutwala. Takutwala. Era okomaawo kumpi. Kati abo batambulira mu underground, nyanja, biki amagombe gali eno wansi tegali waggulu. Eri waggulu wabeerayo zi ode nnene omazeemu nnyamaanyi. Ode nzito. Okitegedde? Kakati amagombe go gyegali era tugalina wano weegali. Era kyova olaba n'abasamize abasinze ogwo omusambo ogwa bulamu bwe bamuwa obubaka ng'ali mu ttooyi oba ng'alongoosa ttooyi ye n'ogeza n'ofuna obubaka obwo ng'olitanda ng'olongoosa ttooyi bagamba kabaka yakuwadde woofiisi ye
era okubeera ettanda ne bakuwa toyo gisiimule oba w'amaanyi oba w'amaanyi ofiisi ya kabaka eba mu Toyi. Kati ngenda kunyumizako katono nnyo atunagenda mu maaso. Toyi mu bwakabaka bw'ekizikiza ekulembera ennyanga za Walumbe ziri ze nayogerako. Era bafumba n'ekijjulo amato bafumba muwogo n'ebijanjaalo ne batwala mu Toyi. Awo bafumba ebijanjaalo akatogo kuba Walumbe ebiseera mu kaseera ako abakukubira mu bwabamweyana bamweyana yatambulira mu katogo. Uganda waye lero yala kunzita busi lindako bamweyana atambulira mu katogo beba abantu bosanga akola ebintu namana bitusala mukama tiyagambye bwatyo akukaba katogo namweyana akuvuga saketi kataka takuwa budde kwetegereza na kugira era ebijjulo bino birina emitendera kati kansooke nkuwe ku ekyo ekya Toyi. Bafumba ekijjulo kye bayita ekyabulamu ne bakitwala mu Toyi mu katuli kali akatoyi kenyenya waeko obasitama n'afukamira n'ateekawo ekijjulo wano n'amugamba kabaka nkugabudde jangu olye onzigyeko obutogo buno. Kati n'alyako mu Toyi. Era n'abasinga abamu bafukamira ne basabiramu nga basaba kabaka abasaasire kubanga envunyu ezo zo zitegeeza birala mu lulimi lwabwe. Mulimu envunyu erina akakiri akawanvu etegeeza birala sizimanyi. Kati obwakabaka lindako Toyi abantu gye bagendamu oba baba bazimbe ey'omukulu yo tewaba agendamu nedda ssebo abagenda buli Toyi gyonna gy'olaba yonna bagikolera era bagikozesa. Nibo abaana abagenze ebweru nga basamize bamugamba yingira mu Toyi osabira awo kabaka jakola ki kuwulira kuba nayo ki kati ne balyako alya ku mmere eyo ng'ali mu Toyi era n'afukamira n'asaba n'asaba byayagala n'amugamba kabaka njagala kino kabaka munange naye ebyo byonna oba oli mukukkiriza kuba kati bw'oba osaba Katonda amazima sami tukirowoozeeko Kristo Yesu atuwadde obuki obulamu kiki ekiku mu Toyi wali enzikiza okazadda nti muzikiza mwendi n'osigala ng'oli mu kizikiza osaba ekijjulo kyo bakifumba ne bakitwalayo n'osabirako byonna by'oyagala n'olyako n'ogenda n'ogabulako ne ku baana abaana obamanyi waliwo ebitooke bye nayogerako n'ogabulako Naalongo n'ogabulako abaana n'ogabulako kitegedde nabamu n'oteekako ne ku ttale naye nga pointi esooka kugitwala mu Toyi kubanga ye ofiisi ya kabaka mwatuula kati kabaka watuulira mu Toyi kubanga entaana eno erina akakwate ne Toyi entaana eno kubanga omuntu bw'afa avunda n'avaamu envunyu n'ebintu byonna ebirala kati Toyi ekikugirayo mu bulambulukufu bwakyo bagamba abo nabo baba baana abafudde ezo envunyu zola mu Toyi baba baana era twakolanga emikolo gy'okugabulanga nakyeyitize omumanyi muyigiddewa nakyeyitize gy'emyoyo egijja nga tebagiyise ne mubanga mukuba lubaale mukoola jjajjajje ne wabawo okukyama gigwa tegiraze kati egyo mukyalirako gy'emyoyo abamu gye baba beetikulanga baasuula kati bwe guwulira engoma wali evuga ginoonya we giraga ati mukuba ngoma muyita jjajja bakubye engoma mugenda okulaba omusajja gy'ali nnyo ayogera mumalamu mukunya nnyo omulala jjajja amala kuyita ku mulala aga nti oyo si wange nakyeyitize naye ng'obedde ono yabavuze dde akataka bayimbisize ennyimba muziyimbye mutuuyanye mwenna musabikoowu
abakubise ngoma temukyana n'amaanyi gayo abatutte sipiidi abagate amalezi mbadde mpititeko obuyitizi wano asobola baga abadde mpititeko obuyitizi nze mbadde mpititeko obuyitizi wano mwebale kutugabula kubanga emyoyo egyo giba gikyalimu mu lubaale kati babagamba mugijjemu kati manyi we bagijjamu nti emyoyo gino tebagigabula kakati ofuna ettale ewali ettale eddungi nomanya nti walidde emmere tokikola obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kakati ettale eddungi n'olifuna nga kisakasi siwamwe ku kyalo oyina otambula nova ku kyalo kokola ki kooli n'ofuna ettale eziyivu bulungi nobanga wali bulungi ng'okkuse bulungi kati olwo ogenda gabula abaana be bayita bannakyeyitize abaana ba Kabaka abali awata bazunga buzunzi kati bw'ofuna w'oguteeka n'ofuna w'owummuza ogwagamba naye mbagabudde mulye ku kamere kaako waliwo ekigundi kibayita essangula oba olimanyi tolimanyi bayita essangula akadde kibanga kiddo kati kibakozesa okweyisa emabega kati wano mu kuteekawo agamba nti abaana bannakyeyitize be basuula sinze nabasuula naye mbagabudde temuddamu okunnondoola mbagabudde ekijjulo kino temukola ki tebudde ewange kakati era nga wakaguteekawo nolata dakika ziwera abaana bajja bazunga buzunzi bati nga bagugwako nga bakyekola kadomayo nga nesangudde emyoyo gyonna egyekizikiza gina gyeyitize gyonna njiresse wano temuddangamu okungobera muve mu lwali wa bajjajjange kati wali totunula mabega olina okakasa nti bwotuna straight forward beguba muti guyitemu ate kuwali wayisemu toliddiramu olina kwata ddala ne bannange nimukwakuliza omuga bungi kakati bino ebintu nali nabisirikira ebbanga ddene nga saagala byogera naye mbadde mbimanyi nti bikolebwa era gyebiri okwakuliza obungi egyo emyoyo bagigabula kijjulo ekyo kiva mu ggwe zijja nga gizunga egyo gyolaba egize gubatakyeyitize yoyo tebamuyita yereeta era bamugabula ekijjulo ekyo ekisava bulungi nnyo n'alya nakakkana kati era nange ekijjulo ekyo nakikolako sikugamba bintu byesaakola gwe buli kyowulira njogera nakikola
Wawayo ekijjulo. Kati ngenda okuwulira mba ndi waka niye tubadde tuli naye naye ayiseewa nga tetukyamulaba abadde waffe nga mbaleseeyo eri kati nga ndaba amagye geetala ku kyalo babulonye yakoledde awo ekijjulo tebamulaba naye baze nagenze ng'obubaka bwe butyo bukola ki bwe bwogera kubanga abasinga babeera mu lubaale naye tebagabula baana abo kati abaana abo basinga otabangula embeera babavugamu akataka. So egyo ebintu nabikola nze kennyini kamwa koogera mbimanyi. So nja kusabira abasamize mwenna abampuliriza nga mutuufu mu bulokole toliiyo ate ne makanisa toliiyo nabula nga gw'otambulira ku culture. Tulina ekigambo ekigamba nti abazungu baleeta ebintu byabwe lubaale waabwe ne bamuleeta mu madiini okutubuza ffe abaddugavu gwe tulimu. Njagala bategeeza ekyo kikyamu wabula bakwata lubaale waabwe omuzungu ne bamubawa ne bamuteeka mu ddiini. Lubaale w'abazungu kituufu baamubawa baamuteeka mu ddiini era musamira lubaale w'abaki w'abazungu abamu abali mu ddiini. Kati ate na bano ne batasobola kufuna mukisa abali mu lubaale yennyini okutegeera amazima ebitabo bino byavaawa kubanga ebitabo teri muntu yakera n'afuna amagezi gawandiika bitabo nti bakikulimba. Njagala babuulira nti amazima gaba mazima n'obulimba buba buki bulimba. Eyo sikuriputi bino ebintu byonna byenkunyumiza abizanya ali omu matabi teriyo mulala omulandira guli gumu. So ekintu ekyo nakitambuliramu era nkimanyi teri muntu agamba nti abazungu baleeta ebintu byabwe ebyobuwangwa ekyo kituufu naye babeetera mu ddiini. Eddiini bya buwangwa era birina obulombolombo bwabyo bya buwangwa. Bali abalongoosemu baanoonya gye bayinza okuyingiza ebyobuwangwa mu ddiini nga tebalina kkubo ddala nga balina basomesa ekyo naye ekituufu kwe kukkiriza Kristo nga si kukkiriza ddiini naye kukkiriza Kristo nti ye musomesa omuki omulungi era bw'okkiriza Kristo awo weeba obulamu obw'ekitangaala kubanga obulamu bubeerawo obw'ekitangaala naye nga tobulina. Mwoyo Mutukuvu akubeera wano ebbali naye ng'otakasita oyatula n'okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo ng'ayingira mu ggwe nga tandika okulaga nti togenda mu mwenge togenda mu kino naye ate bw'ofuna omwoyo agamba nti genda osabire mu kyaki yagundi ng'okimanyi nti oyo muli wa bisiyaga omanya nti n'omwoyo akuyingiddemu mulala kubanga ate gwe bambi gweoba mu kisenge gweoba tolina kyomanyi gweoba tolina kyomanyi osangibwa oli mu kyaki okola ebya kyaki ate munnange Mukama alina engeri gya blessing abantu abo bwe batuuka mu kyaki omwo bakwatibwawo n'amayumba ne bagabazimbira n'awulira nga yatuuka kyaki yanzimbira ennyumba kati njiveemu ndagewa naye nga erina kyeyamuwa okumukwasizaako abeere awo. Kati ebyo byonna lubaale lunaku samira kati kategole eyo nagirimu ey'okusamira egyo emizimu ey'okugabula ebyo ebijjulo. Kati ebijjulo eyo bwe mbimala njukira nali nina bentendese ngera akasente kajja mu bulungi nga kajja olwa ataddeko 3 ataddeko ati nfunye omulwadde wano naye ngera nange bwe mbatendeka sibamalaayo ate malayo simba naddamu okulyako mba sijja kulya kati nga bwe nkutendeka waliwo omulwadde ajja mu mbugayo ng'olina okunkubira oba oyagala kimususseeko. Kati ate engeri gye nakolamu ebintu ebyo nga bagamba muteekewo amazzi ago kati bwagateekawo amazzi ago nange ne nteekawo amazzi ago kati ate nga nze nsobola otegeera ekiri mu mbuga gye mutali nze gye siri n'otegeera nti ekigenda mu maaso kye kino nega nti oyo mulwadde mugamba akolebwa ati ne bw'ati akuwa ssente bagenda okulya wadde yekyanga n'amayembe nga gamutadde kati nga bamuwa kakadde batugabanira mu makkati nti wato ali akataano nange ataano gwavumudde era be natendeka bambi bangi bakyakola naye nga ate abatendeka ate bo bakulu okumusinga bo baali basamiddeko naye nga basamidde babikola ki tebabitegeera. Kati nze ne mbongeramu science bo ne bapushinga ne bagenda luddawa
waggulu kati nze nesigala nga nze ndi eno wansi ate bambi n'abamu tebammanyi tebandabangako era bajja kufuna omukisa munene nnyo kubanga ndi wano okubategeeza ebintu bino munnange nze yali master wammwe yali abasomesa ebintu tebajja tegeera navaayo bambi nammwe mukama abasaba muveeyo tetukyogera kubajereegerera kuba nammwe muli baana ba Katonda naye mu lubaale mwe musamira lubaale mugenda kuzikirira. Okay, kati sinso oyogedde ku kintu kya kalica waliwo eyabuuzizzaawo n'agamba ayagala kumanya okuzaala abalongo kya Bwakatonda oba kya sitaani yakuwa abalongo. Okuzaala abalongo Mwoyo Mutukuvu ajja tulungamya bulungi. Okuzaala abalongo si kya sitaani. Okuzaala Katonda yatonda. Sitaani talina kyasobola kutonda. Naye azannyirako ekyo kye bakola kye batonze. Okuzaala abalongo n'okubeera nabo era kisoboka kubanga ku mulembe gwa Nuuwa mu lyato mwagiramu abaana babiri abaki abalongo we bali okuva ku lubereberye babadde nga bakola ki we bali. Naye okuzaala abalongo n'oteekamu obulombolombo kyekibafuula ekibi. Wabula bw'oba ozadde abaana abo oba tolina kyanjawulo ky'oli ebitiibwa ebyo bano bye babissaawo nti gw'oli Naalongo. Naalongo nagamba alina ekitiibwa kinene nnyo mu nsi ey'omwoyo. Basobola okuyita Naalongo, Saalongo. Kyovola abantu abagenda mu nsozi bakubuuza era buli muntu akulaba Saalongo, Saalongo, Naalongo, Saalongo, Naalongo, Balongo ge mannya agakola ki amanya kubanga Naalongo kitiibwa ekyeyo era bakuyita Saalongo ddala nga mutufu oli muggumivu. Naye oba tolina balongo bakuyita Saalongo owulira ddala nga oli muggumivu. So si kibi era si kikyamu okuzaala abalongo. Osobola okuzaala abalongo naye abalongo obwo oba ozadde tobayisa mu nkola ya kizikiza. Abaana Mukama baba bakuwadde ffe Katonda atuwa ne tumuddiza n'atuwa ne tukola ki tumuddiza ti Mukama tukuddiza ekitiibwa naye nakikola ki nakituddiza nti bwe tuzaala abaana wadde yaba batuwadde naye tubalina okulukusa tubalinako control era bwe tubaza tuba tuzadde mibiri naye emyoyo yaba yagiteekamu. Kati tumugamba Mukama tukwebaza okutuwa abaana bano abalongo era tukusaba abaana bano tubazzaayo gy'oli gwe wekka gwafuga era gwategeka era gwalina obuyinza ku byonna. Abaana bano tubateeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo batambule n'okwagalako emirembe gino obulamu bwo. Kati awo osobola n'okubeera n'abaana bo ne batakola mizizo naye waliwo firimu bazaale bazze mu Kiganda ojja okakasa anti abo abaana abalongo balaba basobola okutabangula ekika kyonna. Abaana abo abalongo balaba basobola okutabangula ekika kyonna ekizikirira nagamba Obwakabaka bwa Buganda butudde ku bulongo. Oli bamuyita Ssaabalongo ekitegedde obulongo butambuliramu naye bw'ova mu kategole y'obulongo n'osala eddiro n'odda mu musaayi gwa Yesu kitegeeza oba weegaana biri. Kati ffe tulokoka kutula ndagaano ziri nti neegaana endagaano z'ekika ebyobuwangwa n'ebyemizizo byonna. Kitegeeza oba ofunye ekika ekiki n'ekipya neweegaana endagaano z'amadiini kuba teri ddiini esinza Katonda teriyo. Addiini zajja kulwana ye ani yateekateeka naye abagundi bakwatibwa ddala ekigambo kya Katonda abaki oyagadde kubawaayiriza Bayibe ebeera wano. Of course Bayibe ebeera wano ziba nnyiriri enyiriri zibeera wano naye omwoyo abeera luddawa abeera wano kyekiri yensonga nti nze nsobola okujja wano nga nyina enyiriri zange nnya ze nakwata nga nzimanyi era nga nemwoyo azimbikulira buki naye ng'oli alina ekitabo kiramba naye nga talina kumanya. Kati nga we twayogera ku lumbe ne tunnyonnyola ebibaayo era waliwo eyaŋŋambye yambuuzizza ku komenti
nti exactly kiki ekikolebwa mu egyo emikolo gy'abalongo. Abalongo abo babawemula. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya, tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde, okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno, bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi, asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne boxes zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga, oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako, oli muntu ssekinnoomu, njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 erinnya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap, mumugule mumukozese. Balindejje wano ennamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 99 64 65. Bannaffe aba Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo, mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Okay, tukyalina Jeremiah tutambula. Tugezaako koona wano nawali okulaba nga ate ebintu ebimu tubittaanya bulungi okusinziira ku we tulowooza. Bye twogera nsiiba nkiddamu, waliwo yaŋŋambye lekeraawo okwewozaako, mbeera seewozaako naye mba mbajjukiza kubanga I believe buli kaseera waliwo omupya ajja ku channel eno ng'abadde tagirabanga, akaadde tamanyi biriyo. So nkyogera buli kaseera bannaye mbagamba ffe bye twogera ku channel eno tetuteekawo mbeera nti bye bituufu byokka, aye tetukukaka kubiwuliriza naye oba obiwuliriza tetukukaka kubikkiriza. Kwaffe omulimu ogwaffe oba gwa Jeremiah kwogera ye kyamanyi nti ge mazima ge yalaba, ayagadde okuyambibwa yambibwa.
atayagadde kireke ife omusango guba gugenze bwe kiri ontegedde ekikulu kyakuwulira wulira oba tebikoledde oba olaba firimu z'abanigeria ze tuli mu kunyumya it is okay but one thing kyesigenda ate kukkiriza be bantu abakomentinga awo nga bavuma omanyi amazima ebyaddala galuma kyolaba omuntu wakoona ku kikyo owulira nga naye nedda tekijja kusoboka oyo mwana alabika alimba era bwe kiri ntegeera naye ate tolina lukusa lujja mu comments nga ovuma bandize n'obuuza ekibuuzo buuza gabe nedda kiyamba abalala okuyiga oba olina okwemulugunyako kuteekayo sikugaana okwo kwemulugunya kuteekayo tujja kuttaanya naye tolumba tovuma because woovuma wayinza okubaawo era ate abagenda owulira obubi bakuddemu osange message emu ng'eriko replies nga 10 temutera ziraba era zibeera ogenda osomamu nga baddewo abeetwala so I think fe omulimu gwaffe kugamba bintu bino and I'm telling you waliwo gayo omu yaŋŋamba nti bwe bakugambanga ekintu ne kikuwa obuzibu okukkiriza kiwe nnyo obudde bwe kiri kubanga ekintu gy'okoma kiwa obudde bagamba ddinga n'amawolu akajjamu omukuto kiwe nnyo obudde ebiseera ebisinga okyetaaga ge mazima ebintu omukulu byayogera oyinza oba olumu otudde ewaka awo ogolaba bakulu bali be wagambye oli mu nnyumba neeyitamu kanaye eyiseewa ani agiyise n'olwana no n'ogifulumya bwe kiri kati gwe n'olowooza maybe bya bulijjo era bwe kiri waliwo omuntu gw'olaba nga akoze buli kimu amazima ga Katonda mu ggulu Kristo ng'akoze buli kimu naye ng'enkyukakyuka mu bulamu terabika nga yeetaaga deliverance gwe bagoba wabaawo ekibuze ku kyalo yalina olugundi baluyita okukwata lutwe gwe bakwata wabaawo ekigudde era bambi yabaayitawo ate olwo olutwe nja kukunyonyola luwa kwe luva kakati ebintu bino bannaaye ze nabagamba kyane eno kyenjagala isinga ekole neweetakola birala mulimi lw'ennaku tetugala kubuusa abantu about the spiritual world bave mu bubbi kuva mu bubbi kutegeera nti ebintu ebisinga olumu ebikutuukako tebikutuukako just for just waliwo ensonga lwaki bikutuukako lwaki era abantu tebakyala ku kyano babbaggwe otegeere okitegedde bakubbye mu ssabo okooyeeyo ate ozze ku kyano ogudde ku musajja agamba yakolera sitaani ali naye akubbye naye naakuwa levo waliwo yanadeko era agamba ayina erinnya lyayogedde oyo gwe mwogerako ye gundi nange yali antwala sipiidi naye nze lwakuba nze okunziba tonziba ntalo nabuuka tokitegedde kati eyo yayambibwa naye singa yagwa mu lifere naddamu yanirimuzzaayo alijja kubba singa nali wano nenkona ku kanisa eyo oba nemugamba tugende eno gyemulina okusabira era nti yali abbiddwa nti oyo kasita ayogedde tugende eno anyway JS banoonye okweze nabe ziri mu kalango kaabwe ne Yoshiteke banoonyeeko obulangwe bubaayo ng'osobola otuwa tukyabwaniriza butuwe wera obuyambi tukyabwetaagira ddala okuddukanya emirimu gino uteesanga ng'oteeka mu transport biki so waba watukwatizaako data biki mwenna tuwawerokaminga naye abo bokka nga okiwulidde ku mutima oba tokiwulidde gula datawo laba bulabi kola birala bwekiri abalongo abo bwe bazaala abaana abalongo n'obayisa mu kiganda ate awe wasinga okuba firimu tebaggwa teri muntu amala abalongo n'agamba mmaze abalongo era bayita kumala balongo
okumala abalongo mukolo nno munene. Aha, kati bye twagala biki ebibaamu? Okumala abalongo mulimu okubawemula. Basi babawemula. Babawemula basobole okutereera. Babagolola ttumba. Baba baaweta. Ate baba baaweta kali kalombolombo kali mu kalica. Balina okuwemula abaana. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.